Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe okwalinga okusaaga. Katono nnyo okujjukiza ku ebyo bye twalabako mu kitundu kyaffe ekyayita. Twali tumaze okwanjulirwa omukyala eyali amanyiddwa nga Violet, era ono nga yali akola ne kampani emu ey'obwannannyini eyali ekola ku kunoonyereza ku bintu by'abantu ebya buli ngeri. Ono nno ng'ali wansi w'obukulembeze bwa mukama we Lorenti, yali omu ku abo abaali batunuuliddwa ennyo mu kampani okubeera nga bakola emirimu egy'enjawulo omwali okuketta n'okuvumbula oboolyawo ebintu ebyali biremye okuggweera mu kkooti. Mu mirimu gye twaleka Violet akwasiddwa mwe mwali ogw'okunoonyereza okufa kw'omuntu omu eyali amanyiddwa nga Kimuli Owen, era nga kyali kiteeberezebwa nti oyo yenna eyali mu lukwe lw'okutta Owen yali amaze n'okubuzaawo omuvubuka omulala eyali ayitibwa Kasibante Pawulo. Kati nno ebyo byonna byali byonna byolekezeddwa obwanga bwabyo eri omwami amanyiddwa nga Mwesigwa Charles, era ono nga kigambibwa nti ye yali nfanfe ennyo owa Kasibante Pawulo. We twafundikirira nga Lorenti amaze okukwasa Violet fayiro na buli kyonna kye yali yeetaaga mu kunoonyereza ku musango guno. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe esooka mu kitabo kyaffe okwalinga okusaaga. Musajja wattu Mwesigwa yasulanga eyo bunnamwaya, naye nga buli lunaku alina okuggyako emakindye mu kibaala ekiyitibwa weewaawo 24/7 bar. Kale Violet okuva mu woteeri we yali atudde yajja butereevu ku kibaala kino. Yayingira, kwe kuyimirira awo ku mulyango ne yeetegereza abantu abaalimu. Yali yeefudde alina by'anoonya mu ssimu, era ng'amulaba alowooza obwongo abumalidde ku ssimu, kyokka nga yali yeetegereza abo be yali asanze munda. Nga bulijjo Mwesigwa yali yatuuse dda, era yalina akasonda we yali atudde ng'atunudde ku kisenge. Naye okusinziira ku ebyo Violet bye yali ategedde nga tayinza kumubuusabuusa, era yali yamulabye dda. Ekirala, abantu baali babale munda omwo, kale nga kyangu okwetegereza abo abaaliwo. Yalwawo nga yeebulizabuliza ku ssimu. Bw'alaba Mwesigwa amazeemu eccupa y'omwenge gye yali anywa, kwe kusalawo amutuukirire. Yatambula n'atuukira ddala we yali atudde, wabula ng'oli teyeenyeenya. Oba kiki ekyali kimulidde ebirowoozo? Violet yatuukira ddala ku mmeeza, ono kwe yali atadde emikono gyombi, n'alyoka akyuka okumutunuulira. Violet yakutamamu nga bwe yeesesa, era ye yamwesooka n'alamusa omulenzi ono. Ng'okulamusaganya kuwedde, Violet kwe kumubuuza nti, "Omanyi okuzannya puulu? Ntegeeza gwe bazannyira ku puulu tebo. Bw'oba omanyi mbadde nsaba gye tuzannyemu ffembi." Mwesigwa yali muntu atayagala kwesembereza bantu. Ebiseera ebisinga yateranga kubeera yekka. Bw'ataabeeranga mu kibaala yabeeranga asoma bitabo, ate bw'aba tasomye bitabo ng'olwo abeera mu kulaba bifaananyi bya ku lutimbe oba biyite firimu. Yali ayagala kugaana, kyokka n'akiraba ng'okugaana zinaaba mpisa mbi. Omuwala yali amusabye mu ngeri yagonjebwa, kale nga tasobola kugaana. Kwe kumubuuza obanga alinamu ekinusu. Oli aba tannayanukula, ye kw'okongerezaako nti, "Ntegeeza ekinusu eky'5." Violet yamulaga ennusu z'5 nga nnyingi mu ngalo ze. Nga batambula okugenda awaali emmeeza ya puulu, Mwesigwa yakirowoozaako nti omuwala ono ayinza okulowooza nti talinaamu ssente yadde, oba okumuyita omukopi. Kwe kumugamba nti, "Mbadde ntegeeza nti sirinaamu za ccengi." Violet yaseka busesi. Baatuuka awaali emmeeza ya puulu, era ssente za nnakyala ze baakozesa okusasula okutandika okuzannya. Mwesigwa yatandika okutegeka emipiira ku mmeeza. Violet yali amutunuulidde. Yali muvubuka mulungi mu maaso, ng'alina ekyenyi n'emba empanvu. Buli lwe yabanga ayogera ekintu ky'akakasa ng'akola emitaafu mu kyenyi. Yalina obuviiri bwa kaweke,
amannyo ge gaali gantalagga. Yali muvubuka munenenene ate nga muwanvu. Yali ayambadde essaati ya mikono miwanvu ng'akubye n'ekikalu. Kale nga bw'omusanga atambula mu kkubo oyinza okulowooza nti alina woofiisi gy'alaga okukola. Naye munnange ng'agenda kuyingira kibaala. Baatandika okuzannya puulu, wabula Mwesigwa yalabika okuba nga mukugu nnyo. Nakyala yamubuuza gye yayigira okuzannya omuzannyo guno, n'oli n'amutegeeza nti ng'akyasomera e Bungereza yali ku ttiimu eyali ezannyira essomero, nti bw'akomawo mu Uganda yakwataganako ne mukwano gwe, bwe batyo ne bafuuka balungi nnyo mu kumuzannya. Violet yeewuunya, ate kino yali takitegedde mu kujja nti ono omuvubuka yali yasoma bw'atyo, n'atuuka n'okusomerako emitala w'amayanja. Era nga yeewuunya oba nga mukwano gwe gw'ayogerako y'oyo Pawulo gwe bagamba eyabuzibwawo. Violet okwagala okwongereza ku mboozi ya mukwano gw'ono kwe kugamba nti, wabula oyo mukwano gwo agwana kirabo. Mwesigwa yamubuuza ekirabo kyaki, n'ono kwe kumutegeeza nti eky'okukutendeka okuzannya puulu. Mwesigwa yamwanukula nti, waapi, si ye yanjigiriza, namuyigira ku ssomero, mpozzi okwongera okukakata nga muzannya naye. Naye era abantu abaakasisinkana emboozi yagaana okuwera. Oluvannyuma Violet yagamba mwana mulenzi nti, wabula osaana kuzannya wa nsimbi. Mwesigwa yaseka ko Nakyala nti, kituufu, si ku bumanyirivu bw'olina. N'ekirala tetulina kugayaalirira ebyo bye tumanyi. Ssente yafuuse enzibu okufuna, kale bw'oba osobola okukola ekyo n'ozifuna, nakyo kiba kirungi. Mwesigwa yayanukula nti, naye bwe mba waakugenda, naawe mba sikuleka mabega, anti naawe omutegeera. Violet yaseka nga bw'amugamba obutagezaako kumukudaalira. Baasiriikirira ng'omuzannyo gubalidde obwongo. Oluvannyuma Mwesigwa kwe kubuuza Nakyala nti, onoonsonyiwa, naye mpulira njagala kukubuuza ky'ononye wano ku makya gano. Nga bwe nasoose okukugamba, nsonyiwa okukubuuza, naye neewuunya bwewuunya. Omanyi wano abantu batandika okugyawo ku ssaawa nga 12 ez'akawungeezi. Violet yakyuka n'amutunuulira ng'amubuuza ye kye yandibadde ayagala mu kibaala ku ssaawa ezo ez'enkya. Naye kwe kumwanukula nti, aha, nze nnyinza okukugamba nti gano galiba agaafuuka amaka. Ebiseera ebisinga bwe nveeka ku nkya nga sirina waakulaga, wano we ntera okukomekkereza. Violet yaseka kwe kumubuuza nti, kyoyagala okugamba nti ova n'awaka nga tomanyi gy'olaga? Mwesigwa yeetooloola ng'anoonya omupiira ogw'okuzannya, ne Violet n'amugoberera asobole okuwulira ky'ayanukula. Yamwanukula nti, kizibu omusajja obudde okukya n'atavaako waka, oba olina okuvaawo waakiri ofune amawulire g'olunaku. Nga bwe kyali kirabikirawo mu ntandikwa, Mwesigwa omuzannyo yaguwangula, newankubadde ebiseera ebimu yazannyanga ng'omunafu ng'ayagala Nakyala awangule. Bwe baamaliriza, Mwesigwa kwe kuddamu okumugamba nti, nzijukira nga nakubuuzizza kye wakedde okunona wano, naye tewannyanukudde. Violet yeewuunya omuvubuka okulemera ku kintu ng'ekyo, kwe kumugamba nti, kiki ng'olemerako, olinga mbega wa poliisi? Mwesigwa yaseka kwe kumugamba nti, owange mbega wa poliisi, okakasa nina embeera z'abaami abo. Kwe kwongerezaako nga bw'atuula mu ntebe nti, ndowooza olabe kye nkugambye, oli mulungi okwewoma ebibuuzo bya banno, ate ggwe n'obaleetera okwanukula ebibyo. Kaakati kunze naawe ani agwanira okuyitibwa mbega? Violet mu kwekaza kwe kubuuza nti, ogambye oyagala ensonga eyandiise wano? Mwesigwa yamwanukula nga bw'awummuza emikono ku mmeeza mu ngeri enzikakkamu nti, sikuduumidde, mbadde mbuuza bubuuza, oli wa ddembe obutannyanukula.
Violet yakololamu katono kwe kumulimba nti yali awerekeddeko mukwano gwawo waggulu mu ddwaliro eriyitibwa Sansa Clinic, nti naye bwe yakooye okulinda kwe kusalawo okutambulamu. Yakololamu nate kwe kwongerezaako nti bwe nakkiridde nasibidde wano mu bbaala, bwe nakulengedde wandabikidde ng'omuwuubaavu, ate nga nange njagala okutwaliriza ku budde kwe kukusaba tuzannyemu ku ppuulu. Mwesigwa yayimirira kwe kumugamba nti ononsonyiwa bwe mba nga nkusindiikiriza okumbulira ebyo, naye weebale, kibadde kirungi okuzannya naawe n'okunywamu naawe. Mwesigwa yamuwa omukono mu ngeri y'ekizungu okusobola okumweyanjulira. Violet naye kwe kumuwa ogugwe, bwe batyo ne basikaŋŋana mu mikono. Nze Mwesigwa Charles. Violet yamanya nti naye alina okweyanjula, kwe kuyiiya erinnya nti Namatovu Vanessa. Mwesigwa yatandulula ebigere n'agenda we batundira ebyokunywa n'asaba bamuweeyo eccupa ya Nile ennyogoga. Violet yasigala bimusobedde. Akaseera ako konna ke yamala ne Mwesigwa yali talina kyamaanyi kyamutegeddeko, kiyinza kumuyamba ku mulimu gwe yaliko okuggyako okwetegereza bwe yakula kye kyokka. N'ekirala yatyamu ng'alaba omusajja gwe yali asisinkanye yali wa njawulo ku oli gwe baali bamugeraageranyizaako. Okusinziira ku bye baali bamunnyonnyodde ku muvubuka ono, yali mugezigezi okwawukana ku kye yali asuubira. Yali asuubira okusisinkana waddangaali awo atalina kyamanyi oba kyakufiirwa. Lwaki lule nti tewaŋŋamba nti ono omuvubuka muyivu nti era yasomerako e Bulaaya, oba naawe tewategeera? Ebyo yabirowoolezaawo we yali ayimiridde mu kibaala. Abeera ateekateeka okusiibula aviira ekibaala, Mwesigwa n'akomawo we yali. Kirabika mukwano gwe si waakuvaayo kati mu ddwaliro. Violet yamwenyaamu katono. Owange nange binsobedde, kyokka ate nga sisuubira nti yamaliriza n'agenda bugenzi, anti twateesezza bw'amaliriza ajja nsisinkane wano. Mwesigwa yasooka n'asirika, oluvannyuma kwe kumugamba nti ekitegeeza wavudde ku ddwaliro ng'okimanyi nti ojja wano mu kibaala, kyokka ate mu kusooka wannimbye nti wabadde otambulatambula ng'oli ku bibyo, bwe walabye ekibaala n'osalawo oyingira omwo. Violet yatya n'akimanya nti omuntu gw'aliko tagenda kumubeerera mwangu n'akatono. Olaba yali asobodde okumukwata mu nsobi entono bw'etyo. Teyamunyega. Kirabika ku luno nze ngenda okukola okusaba kwange. Olaba otya singa ojja n'otuula ne tunywamu eccupa y'omwenge? Violet yamwanukula nti nedda bambi, sinywa mwenge. Oli kwe kumusaba agenda atuule, waakiri amugulireyo akacupa ka sooda. Okuggyako okwagala okweyisaako, Violet yali tayinza kugaana mukisa guno ogwali gumuweereddwa, kubanga ye kye yali asinga okwagala kwe kubeera okumpi n'omuvubuka ono. Mu kumubeera okumpi ng'asuubira nti kiyinza okumuyamba okumuggyamu amazima ku ani yatta Owen n'okubuzaawo Pawulo. Nga bagenda ku mmeeza awaali wateekeddwa ebyokunywa, Violet yagenda asabirira ku luno abeeko kyafuna okuva mu muvubuka ono ekimugasa. Bakama be baali tebamusasula kuzannya ppuulu oba okunywa omwenge ne Mwesigwa, wabula okuzuula oba nga ye yali yakola obutemu ku Owen n'okuwamba Pawulo. Bwe baatuuka ku mmeeza, Mwesigwa kwe kusitula eccupa omwali sooda n'agisembeza awaali Nakyala, nga bw'amubuuza oba amuyambeko okumumuteera mu giraasi. Violet yakwata sooda n'amwettululira mu giraasi. Kaakati Vanessa, okola mulimu ki? Oli yeekanganamu ng'ajjukidde nti ewoono yali yeeyanjuddeyo nga Vanessa, wabula si nga Violet. Yasooka n'asiriikirira, kyokka oluvannyuma n'amugamba nti ndi kitunzi, nkolera kampuni y'ebizigo emu, era amangu n'embiro asumuludde ensawo ye amulaze akakebe k'ebizigo bya Nevia. Mwesigwa yaseka nga bw'awunzika n'omutwe ku mmeeza.
wamma si ku olwo olulimi lw'olina tosobola kumatiza muntu n'asigalamu kakunkuna. Mu butuufu omulimu gwo gukusaana. Mwesigwa baali bamutimbye ebbula naye nakkiriza. Ate ggwe mwesigwa okola mulimu ki? Musajja wattu yasooka n'asiriikirira n'oluvannyuma kwe kumugamba nti nga bwe nakugambye nti nkeera wano, amazima gali nti ogwange gwa kunywa. Violet kwe kumugamba nti gwe omuntu yafuna ddiguli okuva e Bulaaya n'obulwa omulimu, simanyi osaaga. Mu byonna ng'era ekyo kye ndabye okusaagirako, nagezaako okunoonya emirimu naye nalemesebwa. Ebintu bya Uganda si byangu n'akatono. Bwe weegendereza omusaala gwe baagala okukuwa ng'oggyako ez'entambula, okulya n'ezisasula w'osula, osigaza zigula mazzi ga kunywa. Kaakati olwo gw'oba olifuna ddi ezitandikawo ekikyo? Violet yamubuuza nti kaakati ezo z'oyagala okutandikawo ebibyo onooziweza ddi nga toyingiza wadde 10? Mwesigwa yayanukula tannafaayo nti Omukama y'amanyi. Violet yaseka kwe kumugamba nti okakasa y'amanyi nga ggwe tomanyi? Kaakati z'onywamu omwenge oziggya wa? Mwesigwa yamutegeeza nti kitaawe yazimuwa. Violet yaseka busesi. Kitaawo? Maama, gwe nga weesiimye olina gy'olaga ne bakweweera 10. Mwesigwa kwe kumwanukula nti gwe tobiyita ebyangu. Annangira buli lwe ngenda okumpa ku ssente. Annangira nti muswaza, nti era sirina kye mugasa mu bulamu bwe. Ebiseera ebimu nnyiiga, muli ne ŋŋamba nti sigenda kuddayo kumusaba 10 kye, naye nfundikira nzizeeyo, anti ng'olwo nkomye, sirina waakuddukira. Violet yamugamba nti omanyi Mwesigwa, kye nkulabyeko kiri kimu, nti olina okwewulira okususse. Kkiriza okole ekyo ky'olina okukola. N'ono kyava amubuuza kiki ky'alina okukola. Kkiriza omulimu gwonna okole, oluvannyuma ojja kufuna ogwo gwe weegwanyiza, naye nga tutudde butuuzi kuleera ngalo. Mwesigwa yamugamba nti ekyokunoonya omulimu si kye yali agenda okukola, nti yalina ebibye bye yali ayagala okukola, nti newankubadde byali bikyali mu bitabo, yalina okukkiriza nti ajja kubituukiriza. Vanessa amazima gali nti si kyayagala kunoonya mirimu okuggyako okukolera abalala abanoonya emirimu. Ekyo kya muwendo. Bw'atyo Violet bwe yamutegeeza. Ekiseera ekyaddirira eby'okwogerako byali bitono, nga buli omu agezaako okuleeta emboozi, kyokka ng'ekomekkereza bamangu ne waddawo akasiriikiriro. Oluvannyuma Mwesigwa yaleeta emboozi eyalabika nga ya mugaso nnyo eri Violet okusinga zonna ze baali banyumizza okuviira ddala nga bazannya puulu. Mwesigwa ye yasooka okubuuza Violet nti olowooza mukwano gwo teyakwerabidde n'alinnya okudda eka? Oli yamwanukula nti sikakasa, kubanga akimanyi nti wendi mulinze. Sirowooza nti asobola okumala gatambula n'agenda. Mwesigwa yasitula eggiraasi eyali eweddemu omwenge n'agisembeza ebbali ku mukono gwe ogwa ddyo. Nze ngamba wandimukubidde ku ssimu n'olaba kyaliko. Violet yamwenya kwe kumugamba nti kiki, oyagala kunneegobako? Olina b'osuubira nkuviire? Mwesigwa yamubakira mangu nti onfunye bubi Vanessa. Amazima gali nti ondeetedde okuwulira obulungi amakya ga leero, era sandiyagadde kukwegobako, naye nze seesiga mikwano. Singa waŋŋambye nti muganda wo oba mwannyoko nandikuwulidde, naye omukwano? Nze ŋŋamba tekimugaana kukuzza wano nga yabivuddeko dda. Nze nali mmanyi nti nina mukwano gwange nfanfe okutuusa emyaka nga2 emabega. Violet yasiriikirira nga yeewuunya oba ye Pawulo. Mukwano gwo yakukola ki okukuleetera okukyawa emikwano? Mwesigwa yakyusa ensingo n'amutunuulira n'amubuuza nti gw'obeera mu nsi ki atabimanya
nga nafuuka mwatiikirivu olw'ebintu eby'ekisiru bye nayitamu. Violet yamubuuza obanga byonna byali biva ku mukwano gwe. Nakola amawulire ebbanga eriwera omwezi n'okusoba ku ttivi, laadiyo ne mu mpapula. Violet yakyusa entunula n'afaananira ddala omuntu aliko gw'asaasira. Nga walaba Mwesigwa, kaakati mukwano gw'oyo ajja atya okulukusuulamu? Mwesigwa yamwanukula mu nnaku nti, kye mmanyi kiri nti oyo yenna yabuzaawo Pawulo ye yatta Owen, ate nga teyawamba muwambe, wabula nga lwonna lwali lukwe kundeka nze nga nfaabiina n'emisango egy'enjawulo. Pawulo yakkiriza okukwatagana n'abantu abakyamu, kye neebuuza lwaki. Yali anninako akakuku ng'ayagala akole ekinannumya obulamu bwange. Nakati neebuuza oba kiki ekyamuluma ennyo atuuka okunteeseza obubi bwatyo. Oba nalina kye mmusinza, oba baali bamusuubiza okumuwa ssente eziwerako. Byonna mbyewuunya. Violet yamubuuza lwaki alowooza Pawulo yakwatagana n'abakyamu. Mwesigwa yakoteka omutwe ku mmeeza n'amuddamu nti, mukazi wattu, ne bwe naakubuulira byonna bya bwereere. Violet yakimanya nti wano we yali atuuse yali tasobola kukkiriza Mwesigwa kuva ku ebyo bye yali atandise. Yalina okufuba okulaba nga Mwesigwa abaako ky'amubuulira. Mpola mpola yakwata Mwesigwa ku mukono nga bw'amugamba nti, mbuulira, tomanya nnyinza okubeerako engeri gye nkuyambamu. Mwesigwa yasitula amaaso n'amutunuulira n'amugamba nti, kale mu butuufu singa obadde osobola okunnyamba, kyandimpewuddeko ku bulumi bwe mpitamu, mu mazima nnumwa. Newankubadde banziggyako emisango egyo, awataali wakuteebereza mulala nsigala nga nze mutemu era eyawamba omuntu. Abantu basigala bakusongamu ennwe, buli muntu alowooza kimu nti omukisa gwamweyimirira okusibwa amayisa oba okuttibwa ku kalabba. Violet yamubuuza nti, kaakati Mwesigwa, gwe lwaki olowooza nti Pawulo teyabuzibwawo nga bw'ogamba, nti wabula yakolagana n'abakyamu abatta omulenzi oli? Kozzi y'ani? Anti olwo nga yeefudde abuliddwa erinnya. Ononsonyiwa Violet, naye bino saagala kubyogerako olw'ensonga nti naawe kennyini simanyi ggwani. Oyinza okubeera n'omu ku abo abeefuula bano, kyokka bw'ovaawo ne batandika okukusongamu ennwe. Violet yamutunuulira enkaliriza n'amugamba nti, ononsonyiwa Mwesigwa, bw'oba ondowoolezza okubeera bwe ntyo. Ontadde mu ttulu bukyamu. Amazima gali nti nze n'okukumanya mbadde sikumanyi. Kabibe bino by'ogamba nti wali mu mawulire, amazima gali nti olugero lwo saalumanyaako. Saagala olowooze nti njagala kukukyankalanya. Ensonga enkulu lwaki nnemeddeko nga nkubuuza bino eri nti nkulabye ng'ekuyisizza obubi, muli ne ndowooza nti singa obeerako gw'obuulirako kiyinza okubaako engeri gye kikuddaabirizaamu. Si kigendererwa kyange kukunyiiza. Yasituka n'akwata akasawo ke n'amugamba nti, era bw'oba tofuddeeyo ndowooza kangende nsisinkane mukwano gwange gwe nalesse mu ddwaliro. Mwesigwa yakirowooza nti by'ayogedde birabika binyiizizza mwana muwala ono, ate nga teyali muwala mubi okuviira ddala mu ntandikwa. Bw'atyo yasalawo amuwondere amwetondere. Kino Violet kye yali ayagala, asobole okutegeera nti akyali mwesigwa eri omuvubuka ono. Olaba Vanessa, bwe kituuka ku nsonga eyo, ebirowoozo n'ebibuuzo nfuna bingi. Nsonyiwa okukukambuwalira, n'ekirala weebale kufaayo. Omanyi kisanyusa omutima okumanya nti olinayo omuntu akukkiririzaamu. Yamaguka omulundi gumu n'akyukira Violet n'amugamba nti, Vanessa, bwe nkugamba nti bannanga bwemago nzikiriza. Violet yasoberwa, naye ng'omuntu omugezi tabulwa kyakwanukula. Ate lwaki nedda?
nze atali wa poliisi nti ŋŋenda kunoonya obukakafu obwange lwaki mbeera mpakanya ebiŋŋambiddwa. Yagattako mu ngeri y'olusaago nti ate n'amaaso go malungi okukola ekintu ekibi ng'ekyo ng'ate kikolebwa mikono gyo. Mwesigwa yasooka n'amwenya, oluvannyuma n'aseka nga yeewuunya omuwala ono, n'amugamba nti kansuubire tobyogedde kunsanyusa. Mwesigwa yakyusa ensingo okuva gye yali atunudde n'atunuulira eccupa y'omwenge eyali awo mu maaso ge. Yasalawo okunyumiza nnakyala emboozi y'omusango gw'obutemu era yatandika bw'ati. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olwakadde akatali ku ludda lwaffe tekajja tusobozesa kusukkawo awo, naye nga bwe tujja okutandikira tweyongereyo tumanye biki ebyaddirira. Akume atakumira mpeera.